kale bannange obugalo tebumala tukuleko obukulembeze waffe obugalo obumwaniriza era mukadde kano taata omukulembeze tukwanirizaako Ssaabalwanyi taata Ssaabakuumi obukuumi w'ensi yaffe Uganda taata tukwanirizaako omwagala w'abangi eyalondebwa abantu abaali abangi ennyo taata bano bonna boolaba bonna taata bondo bakulindiridde ensanyo y'amaanyi nnyo era obwedda basanyufu nnyo okuba nga batuuka wano nga bakulindiridde mukama waffe taata wenjogereza ebigambo bino abantu boolaba bakulonda baali bangi wadde tebali wafuna bali 10 bano naye wafuna obulunga mu mitwalo 5 gyonna taata webale taata kuwangula kale tukwanirizaako obwetyo taata era mukadde kano taata ngawula abantu bano baagala okuba bone bakwesuuze bakulindiridde baagala okuwulya obabuuzeeko mukama waffe tumanye obune toba nabwo naye nga otusufisiza yakadde taata ngawolaba owamatatereza akimu tereze ku mataala omukulembeze waffe abantu baagala kumwota muliro kale mukadde kano taata omukulembeze w'eggwanga omwagalwa taata Muhoozi taata Natasha taata Museveni omanya muneno enfulufiga yakubbulamu taata Museveni tukwanirizaako abantu baagala obabuulireko obabuuzeeko mukama waffe taata w'ekitiibwa Donadeko sanitizer. Banay ko nang marumot mo na. When I was coming, Yes. I was passing through. Is this called Kaboso? So, I was a Kurubange. The government so, one were Vancouver? A Vancouver Murua? A Vancouver Nanga Navakoa. Because, you know, governing Uganda is like driving a truck on a bad road. Because everywhere you are. So when I come here, you know, I don't party. Sukuba party. Because Uganda is like partying. Because now what are you doing here now? You should be sleeping. We are sanitizing ourselves. But I'm very happy that you're drinking beer. Because beer contributes to Uganda's revenue. So so I was a good one. I want my Omonga Moyomanga Burunji Nesabara Motumere. So I bring you greetings from Mama. Mama said, Mwah. You know, Mama normally tells me that I'm still very young. No, she's paying tax. So abang barang Musa Suro Musoro. So Mama told me that you should sit in the night drive. So abakora ichiro ngamunya mwange gwafe mwebala kutuwa sente zafe so mwekubira ko mungalo owekitiibwa tusanyuse nnyo okulabako wano ku Tavern Woods e Kabuusu tulina abalonzi ab'enjawulo naye balina ebibuuzo byabwe babuuza mu biseera eby'eddembe ng'okyakalirako wa oba okuba okola ki
Now, ebisere bange by'eddembe njagala nnyo okuzina. I like dancing because in 1986 I was a very good dancer with Derek Rio Kategaya. We used to dance in a club called Norman Cinema. But someone stepped on my foot and I said, now I'm going to dance from home. I like Indian dance because Indian dance are all exercises. Yeah? So I'm a good dancer. Abaka wa parliament bonna bafuneyo ekirano ky'okuzina because dancing promotes exercises. Mukama wange ekibuuzo ekirala abantu bwe kyebaatagala okubanga obalambululako omusolo nga guyitiridde n'abasuubuzi bwe bakaaba bagenda kukola batya taata. Now on the issue of omusolo, I talked to God and God told me that these people who are paying taxes should not be paying more taxes. Musa soro musoro? Yes, sir. Musa soro musoro shi? VAT. Eh? VAT. Syphilis. Come. Jambo. Jambo mbere musoro gwemeza soro. Your Excellency, Uganda eno gy'olaba ekituufu ekooye. Tekooye ggwe naye ekooye enkolayo. Si musolo gwokka kubanga kati be baakeekalakaasa naye tulina ebizibu bingi. Naye engeri gye tuli ku mbeera y'omusolo abantu bakooye value added tax. Thank you, Your Excellency. Kati mwana mbasonyi omusoro. Temwana mukuzasura omusoro mwakwirako mu ngaro. Toyanziza Your Excellency ekibuuzo ekirala nti abayimbi ennaku zino nga bali waggulu nnyo era batabukidde ddala naye tebakulabako mu bivulu era bwebuuza bwe tonyumirwa musiki naluyimba kyolusinga okunyumira. Anayogenda ku mayinja. Now abayimbi, they told me that Uganda Musician Federation. Now that the muyimbi Robanga banzibe nyimba zange. You want another rap? Yes, sir. Yes, sir. There's a song I'm recording with the Bobby Wine. Bobby Wine Momani. So, Oriba na Waluimba, Namotam Otio, Namotam Motia, Dani Magic Agambatia, Dani Magic Agambatia, Gunagunko. Sugwemba denonya mbanyumezo musajja gwenayagala bamuyita dokita Kiza Besigye nga nayagala Besigye nenkunakuna Besigye nanjabulira nemugamba bombokrat. Your Excellency taata twagala tufunire ku bibuuzo nga 2-3. So waliko omukono gw'olina akabuuzo konna bayagala okubuuza omukulembeze owanika bw'olise mukono. Taata nzikiriza ntuuke ow'omwami ono awanise omukono ayagala kuusoya
Excellence. Badde mbuuza. Bakwitani. Henry. Owawa. Ow'Emutundwe. Kye badde mbuuza. Nga tiyagaasa asusse. Ate tiyagaasa amukuba gwe tokuba tiyagaasa. Tuba tuba tiyagaasi ffe. Onywedde ki? Taata, wuuno ozikiriza omukulu nakubuuza ekibuuzo. Ssebo Oweekitiibwa His Excellency, nze ntuusa okusomoozebwa kwange tuguze amamotoka gaffe. Ambuze ekibuuzo aliwa? Gye ndi eno kuba ndi nnyo musajja wa Mubanda, naye nga mbuuza ekibuuzo, ssebo Oweekitiibwa oyita ku express, kiki ekitugaza amakubo ne tujja okuyitawo kuba otwala ki ekyo tolaba nga tugenda kikubbako. Ssebo Oweekitiibwa tukwegayiridde n'okugonjebwa, tusaba otukendeereze ku kibonerezo ky'okola. Ng'emyaka giri egyasooka ng'omanyi nti wali bulungi, ne kaakati tambulira mu ggwanga nga tukuwubirako nga wootuddewo abantu bakulabe ng'oyita ku kkubo, naye oggala ekkubo essaawa nnamba ng'oyitawo oba otwala kitaata. Omukulembeze, Your Excellency, Your Excellency, Your Excellency, Your Excellency. Aware that I'm constructing a road in the Congo because I want to connect Uganda to America. Your Excellency, how will you ekibuuzo kyekize? So when I'm connecting, when I'm constructing roads, some of these oppositions, Oweekitiibwa, ekibuuzo kingenda okusembayo nga nkubuuza. Taata, njala kubuuza abantu eri beegasa abasinga mu East Africa tuwa ddalompa endowooza yo. Kiki ky'otulowooleza ku East Africa community era oyegera kutambula etya eneetukolera byetukolere? now, in 1986, when I was talking to Jomo Kenyatta, we came up with what we call East African Community. Then I said, now, you cannot set East African Community when you have not joined these political parties. So, njagala dembe, era yensongorochi njagala kugatawa na Uganda, over any what? NUP. NUP, fena tuni bana Uganda bachi omu. So mumpeleza keke yange, where's my keke? So gono ababani bagamba nti Museveni ntakaba mugati kati ngenda kubawa mugati. So ababani bagamba Museveni agenda should go in. So now I'm going to give you this case. Yes, Sebo. According to your contribution to the government. So now I'm going to start with which political parties do we have? Tulinawo FDC. FDC Maruwa. FDC Maruwa banenge muloneke ekyamwe. FDC Maruwa. FDC muloneke ekyo. FDC jangu muloneke ekyamwe. Now I've been told there is FDC on Besije and Mafabi. Yes, so zili bbiri. Now FDC wawe Najja Nankumbi. Najja Nankumbi we. Najja Nankumbi we yayu. Bane muloneke ekyo. Najja Nankumbi. Kabashikirire. Kabashikirire, Your Excellency. Now Najja Nankumbi. Najja Nankumbi bashambashikirire. That's one of Mafabi. Mafabi. Najja Nankumbi, you are doing very good. Mafabi. Your Excellency. This is from Mafabi. Mafabi. Your Excellency, tunaona abe Katonga. Katonga Besije. No. So nyimisa. Besije. Aba Besije. Bana aba Besije mulwa unje muno kweshe musije aba Besije uyo. Una nakechiye wa Besije. No. This one is for Besije. Abo bebe wagura. Bebe wagura. That's what is for Besije. Bajiganye yosese
ngaje yongeze. My family must be having vision. Yes. Which are the party? DP of Mao? Jaya Mao. Mao. DP Mao. Abamao muliwa. Abamao. Mao is now a minister. Yes. Okay, Mao. No. Mao na kwetu Mao. Mao is being Ado Mao. Yawa na kwetu. Mao. Mao can take. Mao kwa kwetu. Mao kwa kwetu yo. Mao. Which are the party? Kati tulinawo UPC. tulinawo Jema. Yono omwami yalise omusiraamu. Katumba. Katumba oye talina. Ali independent. Basalirwa. Basalirwa. No, basalirwa. Basalirwa Jema. Wajema je? Abajima bamvuma? Abajima mali batimbaba? Batwaliwo wajema taliwo banange kechi yamwe? Abajema. Jema ngamwadde nene. Jema. Abajima kino kyemukola gavumenti. Akatwama waffe taata Your Excellence tugenda kubanga nkwanjulira ekibiina kyonna bakifuna mukadde kano ekyamaanyi mu ggwanga ekiyuguumizza eggwanga lino era nga nawe kikuyuguumya kibadde kikuyuguumya taata be bannuupu National Unity Platform abasinga babaka abangi abasinga bawagizi abangi n'obugalo bw'owulya mukama waffe taata obugalo obwo taata bwa nuupu kati esaana obugabo gwabwe taata ku East African Community nuupu National Unity Platform Kyagulanyi Bobi Wine sisobola kugaba Bobi Wine nga sinababera ba NRM waliwa NRM waliwa now eno ya NRM eriwa NRM waliwa baba no NRM mujje unone yamwe that's for NRM successful sir for NRM nemsigadde alina muno nendala muzero nendala mainyali mnenda kubanga bagamanteko mugabe teyesera abende tunayishirira nuku tunashuwa Bobi Wine begamvuma nti musobe nagende omubaka waliwa ana owanupu wanupanekeki yamushima kekegere mwana monekeki yamwe bebo Bobi Wine abagamba nti musobe nagende balimu ekirabo ekiraga nopa ebyamwe kibinanga kinene mutware sokolondemo mugende abazungu babawe